nange muganda wange Arafat bana yabatuliriza maze okutuuka kajamu kaffe kano nkakukulise oba na Uganda be baguze motoka nyingi oba enguudo zino omanye enguudo zino abantu bafa batuwuliriza aba abasajja abazi planinga danyo ku mirembe giri ku mirembe jedda nga n'abasuubuzi batono era bagamba omusuubuzi yasooka mu Uganda wano yali muyindi nga bamuyita Alidina Viziram musuubuzi yasooka wano yali musajja muyindi akati ate kukubanga oyo n'obwakabaka be bayina emmotoka ndoza ne bana basajja abali bafuga amatwale so n'olwekyo enguudo bakolanga za mmotoka bbiri naye kakati boddira emmotoka bbiri zokka nga leeni ziri bbiri kati nga luli baali miliyoni ezitawera 8 kati nga tuli miliyoni z'abantu 45 kitegeeza saawa eno tinokyusaamu tetukyasobola kuyita mu makubo ga Kampala nga bwe gafaanana ate kati bannaffe bano omanye abedda abaakolanga amakubo gano baalinga tebaasoma nnyo nga basoma teeko baziyitanga teeko technical schools naffe tuzina ku kyaleyo tolabanga bavubuka nga tubayita abateeko naye nga bakola enguudo zeziwangadde paka kati naye ate munnange ennaku zino abasoma diguli bo baziba binnya byazo kakati bo kakati bo bwe buzibu bwe tulina nti ensi twandibulowoozeza nti egenda ekula naye ate tugenda okulaba nga mu kugezaako okula ate tudda mabega naye kasita otuuse baga better late than never era sebo wotuukidde ndi wano tuli mu kwewuunaganyaamu ensi ogiraba otya ensi yetaaga kwegendereza ogitunuulira mulimu sectors ezitambula omanye abantu abamu tebamanyi prosperity kyeki twabadde twogeraawo ne mukyala wange nangamba naye okimanyi nti bazadde bo bonna baali basomesa tiye ne muganda era nze mu famire yange nze sisomesezza nze lawyers nzekka nze mbuna byabufuzi nzekka naye bo ba professor abamu bali Makerere abamu bali Luddawa nangamba naawe lwakuba tomanyi naye naawe oli mu kusomesa kakati gosomesa mu ngeri ndala nengamba ye prosperity kitegeeza nga mu famire mukola omulimu gumu naye mu ngeri yanjawulo kitaawo yajjanga ye headmaster ow'Ekinyerere neyeesigamya akagaali ke wabweru wa staff room n'ayingira mu ssomero n'asomesa kakati gwe togenda genda na kagaali gw'onoonya we bana obuuza nti radio fomu ina we tupaakinga nti gwe n'oteekaawo emmotoka yo gwe ate n'otagenda mu kibiina naye n'ogenda ku muzindaalo kitegeeza gwe n'osomesa abantu bangi nnyo okusinga ye be yasomesa naye nga mwenna omulimu mukoze ki gwe n'osomeseza ku muzindaalo nga ye teyasomeseza ku muzindaalo gwe n'owandiika mu bwongo bw'abantu nga ye yawandiikanga ku blackboard kati yebeera prosperity bakoppa notice bakwitanga kukoppa era nsuubira nti ababeera mu mpuliriza muteekeddwa okuba nga muwandiika notice njagala obbategeeza nze ebintu bye ndi mu bbabuulira nze namala ebbanga nga mbimanya mbinoonyerezaako omanyi nze siri buloga kyokka obituwa lumuffe nze njogera ekintu nga kyekiriyo sigenda kukikyusa tosobola kuzza katambi noga wano mbidde wagamba bwoti naye laba wabyogera mbyogeredde emyaka mingi nitusobola kukazza kubanga bagamba nti kasitoba nga kyoyogera kituufu teweetaaga kikwata bukusu so if what you are speaking is the truth you don't need to cram kyekimu newe bakuzuukusa kiba kyekimu kanso kano kamangu njagala okanzigirewo kebweru w'eggwanga naye gwe nkwesiga mu byenfuna ne ku nsonga z'amawanga Trump mukulembeze gwanga erya America bagenda kusinkanamu ne Putin mukulembeze gwanga erya Russia liwali otusomesa ko bukyankalano bwaga amawanga ate bwe butukosa wano nga ffe lubuli awo tuba tulowooza nti bikwata kubali bokka akati ku Lwokutaano bagenda kubanga batuulamu basinkanemuko Trump yajjaye wagagamba olutalo lwa Ukraine lugenda kukoma mu nnaku ne lugenda mu myezi kati lunaatera kuyingira mwaka one ffe tukimanyi Trump okusinziira ku bigambo byayogera agamba nti Putin bw'agaana okukomya olutalo
etabu mawanga gasuubula ne Trump ubwo gatuse ebyenfuna byago mu America ebyamaguzi kabyongerako emisoro kati kino nabadde ntunako kuguba emikutu egirala BBC nga bagamba nti kino kiyinza okuba ekyobulabe ennyo ku byenfuna by'amawanga ngamba kansoni yayinza okunyambako okutagululirako ku bannayuganda ebintu bino tubirabanga ebiri ewala wansigira bulungi ekifaananyi ky'e Tanzania bwe kiyinza okukosa ebyenfuna byaffe naye nga nali sigaziye mu kutuukaawo kanso Trump tagenze kufuuka kintu kya bulabe yate amawanga n'ensi kakati ekisookera ddala abantu baffe kyenjagala nabo bategeere nti kwata ensi bbiri China ne Russia oziteeke wano kati ezo ensi ebbiri bw'ozikwata okwate ensi endala tuzibalenga nazo bbiri European Union ne America nazo zizze ku ludda luno okole minzaani otuuzeeko Bungereza eyo nayo nakyo alayi naye olwaleero waliwo ekintu ekigenda kitegekebwa kyetwandiise the new world order Russia ekigezaako ne China naye nga bakikozesa bwegendereza ekiyinza okuvaamu kisobola okufuuka olutalo lwa sematalo w'okumeka wokusatu naye baagala kikolebwe America esigukululwe nga bwe muwulira wano mu kulonda nga waliwo candidate azze nga atugamba nti omusajja agenda kati Russia ali mu kugamba nti omusajja akola ki agenda ayogera ku America obo kitegeera kati naye omusajja agenda oli fa asobola tuviira mu third world war America wateekeddwa okubaawo ebiragiro Trump byajja okutuuka akole bagaane bikola baleme bituukiriza kubanga ensi ziragira bekikwata ku America ne bagaano kikola kyova olaba nti kati bandibadde ekyamazima bali mu lutalo wakati Russia ne America naye olutalo bambi kati bo bagamba kati mwebali naye teruli direct ate teruli ku territory zaabwe nti luli indirect nti America bwe beyagala okukuba ku Russia ekwata buyambi nebuwa Ukraine ne Europe negattako nga ba NATO allies kati ate yo Russia bwe beyagala kukuba kati ate yali ekuba nga ekuba bukubi Ukraine nga buli kye baleetayo ekikuba kakati Trump kye yaleese n'ayagala kati batandika okumusasula ku buli bintu byateekayo Ukraine kyakyusamu world order kakati olwaleero Africa singa tubadde tutegeera waliwo akaana akato ke nalabye nga kagamba nti temusabiranga Africa musabire Bafirika stop praying for Africa, pray for Africans mukubanga yo Africa yafuna debyayo nga bagitonda ebiyitirivu nefuna n'erinnya erya Alikebulani kati ko bambi muntegera yako kalowooza nti erinnya nalyo balyava mu luddawa tulyebaze eritegeeza Garden of Eden kubanga lyerinnya ettuufu eri Africa naye nga kye tutegeeza nti twafuna buli kintu kyonna ekiri mu ttaka ne kungulu nga kitumala okukulembera ensi yonna so Africa yo teyeetaaga kusabira ebyo yabifuna abeetaaga okusabira be Bafirika abatamanyi bikozesa kufuga tayimu yaffe ey'okufuga ebadde etuuse ebadde etuuse nga Africa yuzi wano bwe twali kakati bw'otunuulira otunuulira ensi nga Senegal n'otunuulira ensi South Africa n'otunuulira kakati tubadde tulina models ez'okukoppa kyova olaba nti omusajja owa Libya baali balina okumujja mu nsi ng'obudde bukyali kuba yali azuukusizza practical nature of Africa Renaissance nti yali agenda kuleeta engeri ey'okuteeka mu nkola engeri ki Africa gyesobola okubeera yokka n'okwedaabulula baagala ye ne bamugjawo mangu ne balekawo aboogere obwogezi ku kirina okukolebwa nga tebakikola yali yefudde kibuuka yali atandise ng'akwata resources atandise okulengeza era nga ye mu reorganizing Africa agezaayo ku musingi gw'obwakabaka eryoka esituke kubanga ng'alina okukkiriza nti obwakabaka buba n'eddoboozi erigatta abantu obw'enjawulo zonna
si obwa Buganda bokka njogedde ekigambo kabaka naye nga ntegeeza okulembeze bwe nnono ye bwe yali asinziddeko ng'amanyi nti bwe buba n'amaloboozi galagira abantu ne bakola gye bayita labor market ne bakola gye bayita production economy ne harmonizinga production relations ne bakola kati ye yali agenda kuleeta Africa okwegatta okwaddala ne bamugjawo ne bazzaawo bano abakola speeches ennungi ezoogera ku kwegatta naye nga bamanyi tikiyinza kusoboka mu nteekateeka yaabwe gye bakolamu era bwe bazikola emyezi 3 ogenda okulaba nga Tanzania eyisizza ng'etaddewo ekirala ebyo byonna bye babizannya olwaleero waliwo scramble oba okulwanira Congo wakati wa China na America nga ebyali mu Gyenkaaga biri byaleeta ne Katanga simanyani ekyo kakati naye nga ensi ze batunuulidde nga ze bayita ensi ez'omugaso mu nsonga eno bombi batunuulidde Uganda ne Rwanda bw'oba oyagala Congo si gy'olaga okolagana na zino okulaba ekyokukola era lumu nali ngamba abantu nti mugenda kufuna ekizibu kakati Uganda bagikkiriza okubeera with an relevant degree of impunity President wa Uganda kati ne bwasimbawo abantu 10 n'abakuba amasasi alyoke era kana akalulu akajja agenda kukkirizibwa okukola byayagala kuba America tejja mukwatako eyo si ye priority kati okumala emyaka emeka totawanyo kutusumbuwa eri priority bano kukuuma ddembe bali ba accessinge oba bafune ebyamaguzi bye beetaaga beyongere maaso okubitwala ebiri mu Congo so n'olwekyo kanso ajja obwaka buno kubanga awotuuse wensinga okwagalira ddala kubanga kiyaga tetugenda kudda mukulaba ku mmeri emmeri emumbasa tegenda kudda ebintu ebitambula ku mutendera gw'ensi yonna nga tulabanga ebiri wala tubinyumya mu mboozi basse ba make up and taking an side nze ndi mu Russia nze ndi mu Ukraine nze ndi mu America naye nga tumanyi impact oba bitukosa bitya oba tubifunamu tutya wano bwe tuli bitukoseza ddala era wano dokita bwatugambidde nti abayina essuubi ly'emmeri gye baleeta lulye Mombasa mu kalulu ka 2021 temutawaana abasajja kirabika nga akakati Uganda bagiwadde gwa kubakuuma nga bo bwe basoggola ebimmonde gyabwe Congo nakubafukirira nga bagenda okulya e Congo priority kwe ya government ya America eriko yeyo yokka it is related to Congo minerals omanyi e Congo eyo waliwo ka mineral ke bayita lithium abatulaba mwenna buli muntu alina essimu Android oba smartphone tewali simu ekolebwa nga tekaliimu naye ate kasimibwa Congo kekamu ku buntundo obusinga okuba obw'omulembe obw'omugaso mu nsi yonna so n'olwekyo Congo kati yetaala lya Africa era ensi zirwana kufuna bintu byonna Congo kakati Uganda ne Rwanda beba automatic and natural allies abayina okolaganibwa nabo bino sekeri byali yewanambu diru gyakoze matabuta nti abamuvuganya bali baga nti yatunze Congo yagiziza mu nfuga y'amatwale era ganti yagiziza tayina era kati ye agenda nga mujulizi nga bwe tuba nga tukola endagaano nga Arafat agenda kuguzambidde ettaka naye ne tugamba nti baleeteyo Johnson ajulire ye abaddemu awa bujulizi nti tebakolanga taliibwo ye kati alinga wa kibanja alaba bulabi firimu bamunyumiza binyumize kubanga ekyamazima takyayina kyayinza kusalirawo naddala ekitundu ekyo ekya Eastern Congo talina buyinza bukisalawo ndowooza si agenda okuba asoose naye akkirize nti naye kiganye nga balabwe kyabalema kati alambuleyo ate ye kimulemye bubi kuba bo bali balambulangayo ye kinaatera n'okufuna ssente eyakyo gyekikozesa kuba kati ssente za Uganda ne Rwanda ne dola zikolayo nnyo okusinga eza Congo priyambo kyangu nnyo okujja Uganda ng'ova wano mu Eastern Congo dani ogenda eri mu Kinshasa olaba Congo eyo bagikola olina n'ekitundu kyo ne Uganda ekyakiyina wano bayitawo Ebukwo
oyina ekitundu tosobola kugendayo bulungi kyangu nnyo okugendayo ng'oyise Kenya kusinga ng'ovudde Kampala straight n'ogendayo naffe tukyakayinaako tekannakolebwa balonda balonda batya kakati kati balinga bwolaba Kalamojja kati Kalamojja eyo abantu bagamba Kalamojja bonna ba NRM era kasita owangula akamyufu ng'owangudde niti bayinayo mukulembeze gwe bamanyi mulala okujjako President Museveni toyina bw'otuukayo tebabimanyi era bw'oteekawo ebifaananyi bw'ojjako chifu waabwe n'oteekawo President Museveni abakulembeze abalala tebabamanyi tebabalabanga nako babanga balaba firimu era no bagamba ndi balina gye bazze bali ku byaki ebyo ku bino ebya Museveni kakati bo balowooza obululu bwani balowooza nti omuntu ekiseera ekituuka nga kyakulonda alina kuba Museveni yaliko so tukyayina kubanga tebakulakulanya tukyayina obuzibu bunene okulaba ng'eggwanga lyonna litunuulirwa kyekimu naye yo Kalamojja yasuulibwa dda edda nga n'okuwaŋŋangusa ng'olina omusango guzizza abazungu bakuwaŋŋangusa nga bakutwala e Kalamojja obonerera nga balinga abakukasusembu kati mu nsi y'ebweru kati so Kalamojja nayo yalekebwa ebweru njagalako nga tujjako kya misolo gino Trump gy'abigika amawanga gino kakati Trump naffe nawuli alina gye tuteekako kakati okuteeka omusolo ku kintu abantu baffe abatuuliriza njagala mutegeere kiba olina by'ogenderedde ekisooka oyagala kukuŋŋaanya nsimbi kwongera ku ssente za ggwanga Trump yagenza okujja omanyi bw'ogenda Amerika eno bw'ogiraba ku CNN ne TV endala osobola okulowooza nti okukulaakulana kweriko kwokka infrastructure development gye njagala okwogerako nti kuyitirivu naye bw'ogenda e Japan n'ogenda e China otuuka ekiseera n'ogamba naye America eri kuki seriously America Bungereza those are all old economies our dream country fena gye tugenda kati wengenda bikadde ekintu ekyo kyogedde kanso waliwo munnamawulire ndowooza ali ku Fox ne bamugoba Carson Tuka omuba omumanyi omuvubu omwami oyo afolowingibwa nnyo yayogera ekyo naga nti America kifuuse kyalo okugana amawanga kati ne tulowooza nti kyayeka nnuguye olw'okuba ntakwatagana bulungi na gavumenti yaliko eya Biden kyalo infrastructure kiri wansi nnyo China eyina enguudo nga balina kilometers nga 100 nga naye ziyita wansi wa nnyanja gwe nga bw'oba oyitayo tomanyi nti eyo nnyanja balina enguudo nga ziyita mu bo China ekibakozesa flyover just kukuuma altitude ya luguudo naye bo bayita mu lusozi ne bayita mu nnyanja ng'enguudo ziyitamu natural nga tomanyi na kumanya oba eno nnyanja oba luno lusozi ekibowalanya ndowooza abasajja nga bubatamye buli ku speed singa architecture development oba infrastructure plan eya Bungereza gye yatandika nayo kubanga Bungereza yeeyina ze bayita underground trains bupikadire bwani zizonna nazo bw'obeerayo babanga abaali bakoze ensi ya wansi underground nti bayina trails ezi connecting interconnectivity nga naye eri wansi wansi wa surface e Bungereza tano yadda nnyo naye nga y'amaanyi singa bagenda maaso ne planning eyo kubanga Bungereza ne Uganda zenkana obunene singa bagenda maaso ne plan eyo kanso oli serious ndi serious awe basinziranga ne batu ne bawambe ekyo ne bawa mu 1962 Uganda ebyenfuna bya Uganda byali bikulira kumu ku speed yemu n'ebyenfuna bya Bungereza twalinanga kye bayita agricultural zoning nga tumanyi bulungi nti mu Uganda tobacco ava West Nile era ng'oli bwakutuma tobacco loole zonna zitambula zigenda ludawa mu West Nile dairy farming nga yagenda mu West kole coffee nga okwata wano Buganda ne Bugisu nga we wali coffee amatooke wano mu Buganda kati olunaku olwaleero toyina kintu kye bakutuma mu kizoning n'omanya nti loolo gisindika wakakati bw'olaba NADS nayo kye yajja kye yakola ng'ejja ku kyalo n'ebayiikira kuno kuliko ennyumba mmeka buli nnyumba n'egiwa akabuzi kakati buli nnyumba we bagiwa akabuzi oteeseteesa ani anaaguza ani kitegeeza nammwe mukoze kutetenkanya gye bayita subsistence economy nti buli muntu alunde kyanaalya totandise muntu kulunda
ekinamufuula omulunzi. Temukozeewo indigenous base clusters ez'okugamba nti kati Arafat bamuwadde embuzi n'embidde bamuwadde embuzi naye waliwo Johnson ye bamuwadde embuzi 8 ne sente zize ku district za kyuma kyaki kya nyama ya mbuzi ekizifuula tinid beef kitegeeza nti mbidde ne Arafat we balunda bajja kubanga bebongera okuongeza ennyama ono gyatawezezza okusavinga ekyuma mu Uganda ebyo tebiriiyo n'omulunzi ow'okuntikko mu Uganda ow'ente era naye aleeta ente ye ng'eriko n'amayembe mu Kampala kakati ne tutandika ate okuvunaana KCCA mbwe ebintu byeyiwa ekitezi bijjudde naye nga n'omukulembeze w'eggwanga yennyini aleeta ente nga ziriko amayembe so nga zandivudde nga ku faamu ye nga zo tinid beef ne tumanya nti wavuddeyo ennyama wavuddeyo amasavu gakoze kimbo amayembe gakoze bino amaliba gavuddeyo nga tuzisaasanye mu kibuga naye tewali naye azindikagala nnyo okwadinga valiyo yekennyini so kakati wateekeddwa okubaawo omuntu alaga example naye teriiyo munnayuganda gwe bakwatidde sente ne bagamba nti eno regioni yo twagala ekole bino sente zizino ezigenda obitandika kakati ate amawanga g'ebweru nga Europe ate ogenda okulaba nga Italy yo yeetadde sente kati mu mwanyi e Uganda direct nti olw'okuba baagaana bino president bye yali agamba nti value addition kakati ffe kyetwagala tetujja kuddamu kutunda kofi waffe nga tutunda beans babitwala ne babiza ne babituseera tugenda kutandika nga ffe tumutwala nga Cappuccino atuuka Italy nga Cappuccino ne bamugamba nti babiganye Finland Italy ludda bagamba nti quality yaffe tesoboka wabula bo kye bagenda okukola bajja twongerako akasente katono bajja twongerako ku muwendo gwe babadde bagula kati ate boka baleete ebyuma byabwe byennyini ne sente bakolere wano naye atera omubbi wa wano era nezo mu budget yazibba wadde nga ate zaze direct so ebyo saagala gendeyo si topic naye njagala okulaga nti omwana omuto oli yagambye nti temukabira Africa eyina ebyayo mukabire bafirika bebali mu bikulakulanya Africa efuke super power so entalo ziri tubadde tujja kufunamu nga bwe twali tulina okufuna ne mu COVID-19 nga Africa yennyini etandikawo homegrown oba organic economic processes zaffe ezisobola okulakulanya n'okukyusa ebintu byaffe twajamu nga Covidex akati njagala okutegeeza Africa obuzibu bwe tukyayina Wamagora tukyamulinze mukulu Magora omanyi ono we Kawanda gundi eyasoka eyakola gundi ine dwaliro lyali mu kukola laboratory yawo mera bidinange sanitizers ebyo webite naye yali kujagenda nakola laboratory kukola amadagala ag'enjawulo naye mukyala musenero naye akyayina mese bazitumye bazatuuka wazulira mu Uganda muno abantu bonna bazaalibwa bayinginiya basawo baki naye ensomesa yaffe yeyatta abantu gwe tokolangako ku motoka ya kigogo bulungi nnyo nesala empira mu sapatu ebyo wabikolanga ng'okozesa materials eziriwo kati bwe wakula n'oba ng'osobola okugula ebyuma eyaggano zikola ki wabulira omwo n'olaba omuntu ng'agamba mbu amu historian n'omutunuulya n'omusekerera era nze saasoma history nze mwesomesa nsoma bisome gw'oyinza otokuŋŋamba olina diguli mu lugambo nange nenkutendereza bw'okwogera ku byaliwo so what tukubye nnyo kanso teweetaaga kusomesa ebyo naye baatubuza batutunuza butunuze wakati nti nze sikola professional course kakati okola ki byokola mbuki kakati oba ne babuzabuza Uganda ne bakamala bw'obanga tokola professional course gwe kyokola kiki okitwalewa era okikolera ki n'okiweerayo ne ssente ofu nti ki because bakutendesa ekisooka mu ntendeka embi nti osome bw'ona amala okusoma ofune omulimu kakati bw'otagufuna wandibadde gwe byosomye osobola obikolamu omulimu kakati ebyafaayo bya Europe gw'ogenda bikolamu mulimu ki toyinza na bisinga banyini byo bennyini so n'olwekyo
ebyenfuna by'eggwanga ate kati ntandise okusiima kuba curriculum egenda ekyuka kati ekyuseemu kakati olwaleero omwana ava wano ng'ate ekintu kyagenda okukola mu ssente kiri eki ate kugenda mu Middle East akolera emyaka 2 aleeteyo ku ssente gwe bayita kadama abantu abamu balowooza nti kivumu oba kyakujerega no kadama kiva mu kigambo kya Luwalabu kadimat kitegeeza omukozi ewaka so si kyakuvuma si kyakujoga, it is not derogatory no kigambo kiri descriptive kinyonyola omuntu omulimu gwakola kati bano abaana batwala ekisooka bagenda ne babatendeka abamu ne bamanya babayita ba baristas ne bamanya engeri gye bakola coffee bano ne babatendeka ebyuma okukozesa kuuka bamujja kabera maido talabanga ku kijiiko nga bakiriisa oba fooko naye ajja wano n'atendekebwa mu Kampala agenda okutuuka mu Middle East n'akomawo ng'amanyi n'okwozesa engoye ebyuma kati that is skilling eyo skill abaana ba Uganda gye bajja bafuna nga bwe bakomawo esobola bulungi kati okufeedinga into an industrialized Uganda ejja so buli mwana asobola okukola kati mu restaurant za wano ng'amaze eggwanga lya Uganda lyandibadde litunuulira tusobola kutya okuteeka ssente mu food economy mu Uganda nga bwe nakugamba wano nti toyinza kuba na foreign direct investment Uganda egamba ndi kwe kuleeta omusiga nsimbi ava ebweru atege ssente wano era n'olwekyo ensi ekulaakulane it is okay naye waliwo areas mwe tutasuubira ggwanga kuteeka mugwira ssente esooka food sector mu area ey'emmere teosuubira kuteekamu mu Pakistani olw'ensi gyonoonye foreign direct investment should not apply in an area where a country is running its food sector. South Africa edda waliyo kye bayita ki Massmart abatuuliriza tulina ebiduuka eby'amaanyi nga kati nga wano betulina babiyita game ani eri waliyo ki Massmart kati waliwo Walmart international company ng'eyagala kukigula Massmart eri South Africa naye kiri kikola ku mmere miyembe biki matooke abantu ne beekalakaasa tetuyinza kukkiriza mugwira kuteeka ssente mu food sector eya South Africa otumaze tetulina kyekisigaza ebagaana ekyokubiri ensi bwebanga and it has a direct access to a foreign market mu area eyo tokkirizamu mugwire era kuteekamu nsimbi gavumenti eyina kugikwata ekole kye bayita establishment of an indigenous base economy oteekamu ssente nga z'abannansi be balina okukola bizinesi zaamu bahaamu bakirumira babasajja balaba bwe batyo boowe ssente bo bakole ebintu ebigwa mu area eyo etya America bwekola akatale ak'okuyamba Africa okay ak'okugulira wa Africa egule etunde ebintu byayo mu America ku mitendera emisaamusaamu gye bayita African Growth and Opportunity Law yakolebwa act eyo yagulawo akatale nti ojja kuddira pambawo wuuyo nti okola amasaati nti America ekuguliddewo jangu otunde kasitobanga ojja mu kiti ekya quality ekkirizibwa mu America ebbeeyi omusolo bakukendeezaako gwe tolinga Pakistani kuba Pakistani ye eweebwa okutunda mu America ng'eyita mu kwota naye nayo jjukira eyina ekola amasaati kati ate Uganda ensobi gye yakola neddira ate omu Pakistani neemuleeta wano zino mu mitani kananasi biki ebyo kananathani ate neemukwasa ate akolere wano amasaati ate agatunde mu America where we have a direct access to a foreign market kati kwota ze Pakistani ezaali zeggala yaziggulirawo wano era amasaati baleetanga bulesi nga bassaako bupande nga gagenda mu America nga siga Uganda si yegakoze kakati kitegeeza Uganda mu kifo ky'okufuuka stop over eya development efuuka round about baweterawo buwetezi
afunamu yayuza ne batwala ne bakulakulanya Pakistan. So nolwekyo ensi ino kubanga native okubanga emanya bwekwata ebyenfuna byayo. Awo Uganda etandika okukola embalirira y'ebyenfuna gye bayita GNP as opposed to GDP. Okay, katukwatire mwa kanso katutugenda kuda betuko mawera still kanso na kubiri abantu abagala okwesimba ko bukulembeze bw'eggwanga bayingidde ensanvu n'omusobyo abato abakulu ekkomo ku bisanja atandise okulaba effect yalyo ahizo kubanga nungi eri positive oba negative ndabyeko mwana myaka 2 asoma ku KIU agabi agala kwisimba omwana wa bwala sikamwadda kange kati buli mwanti abira ne interest so echo betukivaako tujawereza n'obwakadiza ya Luzinda kale munange lwalero ayanjudde mu butongole bidwa nno bali bampita naye singa wajimpaka na bintawanyiza era nja mwetondera onagenda kumbaga nendoza kumbaga nakuwerekera ibaga inshallah katujje bannanga atuliriza bagenda kwesimba kuba president wa Uganda esooka obwa president bwafuuliddwa nti omuntu yenna asobola okufuuka president asobola okufuuka presidential candidate si president obwa presidential candidate kasita wajjawo ne bakatumba edda waliwo basenkubuge kati buli muntu alaba nga kyangu semateeka era kati kyafuuse nga buno bumotoka buno bwolaba butini nga buvitizi gwalewo kirabye lwaki obwana obutote bubuviira akalaba nga naye kasobola okuvuga abamanyi bwe bokuzanyisa bwe era bwoba okavuga olina okwegendeza abaana bato kubanga bakakoona nako tebakaviira nga bwe baviira emmotoka endala bakepimapimamu balaba nga bakasobola abaana bato so n'olwekyo kifuuliddwamukko ekyokuzanyisa yekisookera ddala ekyokubiri abantu balowooza kati nti okwesimbawo kuba pulezidenti wa Uganda si kyekifuula omuntu pulezidenti wa Uganda batandise okulaba nga ekyo kintu kimu kyakuyitamuko nawe okikolemu bakulabe nawe abajjayo empapula bakuwandikeko mu byafaayo nti yajjayo ku mpapula oyo singa abajjayo mubabuuza programu gye balina ku ggwanga tebabiina abo bazi just kujjayo mpapula programu gy'abalina yakujjayo mpapula naye abasinga era tebajja kuzizzaayo olw'ebisaanyizo ebyetaagisa si kyangu nti abantu 7 abo balina buli omu $5,000,000 ez'okuteekayo si kyangu ekyokubiri si kituufu nti balina basobola okukuŋŋaanya emikono 1,000 mu bibiri byakusatu eby'abantu ba Uganda ebya district za Uganda so n'olwekyo bambi nabo kati bali mu kikuba bintu bya TikTok ugamba bya ngera bola kwera bisa butala abo tibatawaanya nnyo bantu bangi bajja bikola tujja kumaliriza ngera abesimbyewo tebasukka mukaaga tujja kubanga mukaaga 7 otherwise twandibadde ballot paper bakuwa katabo nolaka kubikula kubanga tebayinza bateeka ku page oba bakaranga ebyokulonda ati ku page ya 3 bajja okusanga bano ne bano tibasobola bateeka ku lupapula lumu mpozi nga billboard zetukozesanga nga ballot paper so tikijja kusoboka tebajja kuzizaayo naye bakoze bamanyibwe abalala ba TikTok abalala yagala kufuuka kati nga ye brand ambassador w'ekintu ekirala kyonna ekinaaba kizze abamu bajja nabalengera babafunemu interest okugeza singa omuntu aveeyo mu ghetto nga yagala kwesimbawo basobola okumuwa esente nti kati atwala akalulu akendeze ku kalulu ka ghetto bwe bityo okusinziira ku bibalo kambedi nga byaba abaze bibalo olwekyo ekyamazima ekituufu nti tewagenda kubaawo competition ku bwa president wa Uganda ekyo tebagala abantu kibabuulira babeera waawe biwazoko ebibeera ku social media tebyagala kumanya mazima mu Lungereza tubayita ba dimwits wazoks and palokers babeera awo nga tebamanyi bulungi kye balina kuwulira naye ng'ekyamazima kati competition eri mu bibiina ate ebibadde birina okuvuganya kati ebibadde bitunuuliddwa ebyetunuulidde era buli lwowulira kikuba kiba kikuba kinnaakyo kati ate eddembe ery'obuntu eryo so eddembe ly'obuntu terigenda kukola opaka nga okulonda kuwedde era ligenda kutwalira ddala ekisanja ekya
Donald Trump kyalina mu America kubanga be bali abatunuulize ennyo abatunuulira mu kye tuyita peremptory human rights standards weziri ezensi yonna era bye bipimo kubapimira buli nsi naye kakati si priority era gwe bw'otyobola eddembe ly'obuntu si nsonga oba abantu 18 ku buli bantu 2 bakuwagira okikole tikikifuula kituufu kasita kibanga kivudde ku mutendera gwe bayita peremptory human rights respect oba norms eziteekeddwa mu nteekateeka gye bayita jus cogens ey'amateeka internationally obeera omenya etteeka n'olwekyo bagenda kati gamenya naye kakati si kyekitunuuliddwa ensi yonna world order kati tekitunuulidde kitutwala ku kiri nti kati ku by'ekkongo biri watugambye abakulu tebakyagala kumanya so kati abaasibibwa edda nga nakati bakyasibiddwa bajja kusigalayo ebbanga lye banaamala nga tebannabeetaaga nnyo kuba tebamuluma mukulembeze w'eggwanga abaana nze nali ngenda eddaawo juuzaawo nali ngenda Soroti ninako petrol station we nayimirira nenjogeramu n'abavubuka nga njagala banyumiza embeera y'akalulu bwe kaali naye twali yiganga nali ntuuse yiganga awo nze siri biddamu nga bangamba bo tebajja biddamu nti kiki tibaba yola awo bambi baali ba people power tinaye baba yola nga bamuyingiza mu kamotoka ne bamukuba paka lwababulira ennamba ye tigwe namba yo ki nti kakati balimba intelligence ndi bali maje balina n'ennamba bakola ki ono bamusabanga ennamba nga bawoya simu yitabitegeera alaba bakuba nawaye yesimu kazi zibeera 10 ngaloza ejeri mu kakadde kwegamba olabira ddala omuvubuka nti yabonaabona n'abonyabonyezebwa gavumenti eno naye ku nsonga zakola ki zatamanyi bulungi so tuyina ekizibu nti kati tugenda just kufuna babeegattako bagenda kubeegattako singa tetutereeza twalwana nnyo okulaba nga amateeka gakyusibwa nti tunagenda mu kulonda naye waaliwo ebibiina ebiri mu bwangu nga byo byagala kwogera ku kusinga musajja agende n'olwekyo bye bibiina kati ebyenkizo omusajja era tulinda akole ki agende babaga tulina budde obwo mutumalira obudde oyo okolera ani tugoba bugobi bw'okola nti amateeka gabeerewo nga president wa Uganda si yalonda electoral commission kitegeeza electoral commission yekola omulimu gwayo nga teyina gwe yeeraliikirira yetengeredde kati awo bw'osinga ekulangirira kati eringa bw'alonda task force ye era nayo bwe yagironda era bwe beeyise poliisi ebayambeko nga waliwo ebibatawaanya era ne poliisi ebanga task force ye gye yalonda bwabagamba nti n'amagye geetaaga otuyambako poliisi eremereddwa n'amagye ge yalonda era eba task force ebeereze so mu nteekateeka yonna ey'ebyokulonda gwe omuntu wa bulijjo toyina mwogenda kulabikira naye twali tubyogera ng'ebibiina biri ku bwangu so kakati nembasirikirira ekinaavaayo yes mwasirika kubanga oyinza n'okunyega wali tolina kyoyinza kugamba bakugambye gwe vaawo mwe muluddewo mwabibeeramu byabalema ebyaffe birala tuli baddala kakati abaddala okuva ku 221 bali mukomera abamu kati bagenda kwegattako bugazi kubanga ono ye ateekawo akalulu bw'okeetabamu nga tokayanye oba okoledde ye kuba ye system y'okwerangirira nti yasinze yagimala dda kati gwe buli lw'obeerawo aba afunye basinze era aba abalagayo obulazi nti era nze ku luli nasinga bali ku luno bano ku luli bali oba kitegeera so singa twatwala ensonga enkulu ey'okutereeza etteeka nti bwe tuba tetubitereezezza tutudde wano ku kifugi tegeka obululu bwo tetujja bibeeramu era ne muteekawo omanyi n'okuzira is a process ng'okwesimbawo bwebeera bwe muba muzira muyina era nawe okugenda mu mitendera si kuzira buzizi ne mutuule waka ebyo Dr. Semugere yabikolako mu 9 ne bitakolera ggwanga naye tokola ekyo ogamba nti tuzize naye emitendera gye gino one create a state of ungovernability nti tetugenda nakukkiriza ate muntu yenna kubanga yakulembera tetugenda kukkiriza muntu yenna
kulondebwa buli muntu ne mugamba nti buli polling station tugitaddeko abantu 5 bakujjawo box. Let me tell you, eno government teyina busobozi busobola kukwata kintu ng'ekyo. Bagenda okumaliriza nga week phases mwategese omwezi mugukutudde ng'ekyamazima tewaliwo kye banyega paka bwe mutuula ne mugamba nti amateeka gakole ki gaterezebwe. Ebyo bisobola okukolebwa n'ebirala byetwayinza kwogera nyiza n'okubanga ne byenjogedde kati basobola okumbuuza n'enkola statement enkya naye meeting of minds ey'abakulembeze ab'oludda oluvuganya yebadde yeetaagisa mu mateeka kye tuyita consensus ad idem. Consensus ad idem. The meeting of minds nti muteekeddwa okutandika okulowooza mu direction ye muteekeddwa okufaanagana yadde okwagalana naye kulowooza endowooza bagatte eyo yokka gye mwetaaga nze seetaaga kubeera mukwano gwa muntu naye twetaaga kubanga kye twagala kifaanaganye okukolera abantu ne tutambula. Tanzo kitutwala ku kino bye tuzze twogera wankakasa nange ne neekakasa mu mutima temukyasobola kuleeta muntu omu abakiikirire amegga omusajja abamu bagamba akalulu oli akategeka byoma ine ndowooza ye nga bwotugambye ideology kakati then nesi enkomerero ndowooza tulabawo consensus n'obululu buwedde tugeze waliwo bagamba nti 50% amawanga gamugenze ndabako Senegal for example kalulu kayinza okuggwa oli natafuna 50% wadde nga yaba leadinze niwe abafunye 49.9 gati asimateka agamba nti olina okubanga owezze bitundu 5 n'okusobamu so awo musobola okuddamu ne mukwatagana nakyo kirina kubanga kibeerawo nga mazo kikkaanyako nga kiri kyo wagamba nti kale tugenze mu kalulu mena plani yawo ne after kalulu ate senga omusajja baba meze nti fenna tupuulinge waakiri tuveeyo kakati abadde mu position tuleeta ogu so wano wakyaliwo omwatwa gonna oba omwaganya gonna okuba nti mwiza n'okuba ne plan eddako oba ne muga nti musajja katumpereze kati tugende ku kya transition nga kye mwaliko kiri kati today kiri late okukolagana ne tuleeta presidential candidate omu ekyo kyo at least ekyo kyayiseewo but after election naye n'amateeka g'eggwanga gatukkiriza okukola coalitions coalition osobola ogikola before during an election oba after an election tusobola okukola parliamentary coalition singa tufuna ababaka ba parliament nga be basinga obungi era tusobola omujjako batuyise mu parliament naye ekyo nakyo tetwakikkaanyaako singa twakikkaanyaako twandibadde tufulumya gye bayita candidates list ng'eryemu ne tugamba nti wano we tusibidde naye olwaleero kakati kisinzira ku kati katugeze opposition yawangula nnyo mu Buganda era eyina ekirowoozo nti era egenda kuwangula nnyo mu buki mu Buganda kati naye obuzibu bw'ekirowoozo ekyo nti ate ku buli contest buli constituency yonna ebibiina by'opposition 8 bitaddewo bakandidate 8 ku buli kifo wasobola okuvaayo obuzibu nti tugabanya obululu ate ne mu Buganda n'olaba nga hafu namba ezzeeyo mu NRM olwakino naye ekyo mukama bw'aba tutasiza ne kitabaawo era still mubeera n'obululu ababaka be muwangudde olw'okuba temwakola zoning nammwe nti buli kibiina kigende gye kisobola okuwangula obululu obungiko ng'edda nali ngambye Honorable Mao ne muganda naye kakati ggwe ng'omusajja kati ava akyoli lwaki tetukonsolidatinga akyoli sub-region ne tusimbawo ababaka ne tumala wano mwezi mulamba ne tuteekateeka abantu ba wano ne bajja ne tufuna ababaka bangi akena akikoze Mulango ne tugamba nti kati eyo region yezze nandala n'akikola mu Bugisu naye n'abaleeta n'amulya ati n'amuyambako wali so teso sub-region nayo ne tulyayo Kyagulanyi naye n'akolako wano Mbuga naye akutte Masaka n'akolako eyo ne mutayiza sinama kumanya nnyo bibiina birala biyinza kuba na presence walala naye twandigambye nti kale naye we don't have a process tuleetera yadde n'okwekubira amasimu okuteesa kwekyo so kitegeeza nti tujja kgenda okumaliriza ng'era ne mu parliament tetulina majority
kati kizibu omusajja afunye ababaka nga mumufunye 10 afunye 4 naye n'ogamba ensi nti ate kuba president yababbye kijja kuba kizibu kubanga abalonzi ababaka be awo wenyini balonderawo ne presidential candidate ate balonda kulumu akabonero ate kabakamu so n'olwekyo kiba tekikola sensi gwe kugamba nti gwe bakubye kuba president kuba ababaka bo tewasinze n'okusimbawo tewakoze eki tewasimbyewo so n'olwekyo nze ndowooza nti tukyalina omulimu naye kakati omulimu omukulu gwe tulina kati gwe tugenda okukola nze gwendaba nakugamba nti twazeeyo mu 1992 eye Kenya ng'ebibiina babitadde katuli mu bitandikawo kubanga katulina ebipya tulina ebitabana ebisinga n'obungi kati bitanaweza na mwezi so kakati katuteekewo ebibiina by'obufuzi minzaani yaabyo keekana akalulu ekibiina ekinaawonawo kubanga temujja tugamba nti watandika ekibiina tugenda okumala okubala nga toyina na kansala ekyo tujja kuba tukitaddeyo gye kyava tukizizzaayo naye bwe tunaamaliriza kati tuddemu okulaba abawonyeewo tutandika ate butondoozi okupulaningira eggwanga lino tembeeranga biri basabikiramu birala obitegedde newaŋŋamba bakisabika busabise kwakyo kyennyini ndowooza kanso mu dakiika emu njala kutwala mba amasimu twogereko ne kwigana Queens omanye nkyatussemu bibiina byogamba ebipya kati waliwo ekibiina kya Need Kabuleeta spokesperson amugobye ne Kabuleeta nagobye spokesperson onamuganze ndi ku office kale jangu nange nti anti office nagiggala kakati nakyo kino kigendere mu bibiina byonna kati antize nakugamba kakati kyo kyennyini ekibiina oba yeesimbawoko yeesimbawo omanye ebibiina biba n'emiramwa gyabyo omulama gw'ekyo ekibiina nze saagutegeera ye Kabuleeta ng'omuntu nali mwagala nnyo mu sports nange bwentyo he was a good analyst bwe yayingira politics yayina a very good command of the English language nga mulaba ayogera ebintu ebitegerekeka muzungu alumanyidde naye nga neebuuza nnyo omanyi nze neebuuza kankubulire mwami Arafat nti omuntu ayingidde naye ng'osanzeewo ebibiina gwe kiki ekikuleetedde okukola ekikyo n'otabyegattako nze mba nninda kutegeera ekisooka ntandika okugamba omuntu atayogerangako ku kyabufuzi naki bw'ojja omulundi gumu nga kyotandikiddeko kufuuka pulezidenti nze nkwekengera ntunulamu ne nga naye oba akikoze atya so biba ebintu bibiri either nga oli w'amaanyi ennyo oli wa mutawaana nnyo obanga you are a dangerous person to be watched there is a very thin line between stupidity and bravery enjawulo ntono nnyo wakati w'obutoletole n'obugumu webikolwa bifaanagana abantu abagwa mu ebyo biti ebibiri byebakola byennyini bifaanagana kizibu nnyo okwawula obutoletole n'omuntu nga mugumu bugumu kubanga omugumu obugumu baba bakuba amasasi yadduka asumuludde n'ekifuba asonga mbeere naye era n'omusiru era bw'ati bwakolaki bwadduka so n'olwekyo Katonda alina kukuteekako kasubi gw'okumanya okwawula ku bana ababiri musiru oba just mugumu bikola bye bimu kakati ne mu byobufuzi muno waliwo enjawulo ntono nnyo wakati w'omuntu omulungi ennyo n'omuntu eyeetaaga okwegendereza njagala kukitabula ntya njagala kukyogera ntya olina okwawula omuntu ono ayogera bino ateekwa okuba nga musunguwavu nnyo ayagala kujjako musajja obanga bino abegera musajja kufuna bamwegattako oli ababale edda President Museveni yagenda saagala kwogera kwoyo kanjogere ku story ya Dr. Semwogerere twajja ne tukola gye bayita Gaba Discussion Group fe twali bato nga tuli Makerere naye nga tukulembeddwa abasajja abajebika koza bani banamateeka ab'amaanyi nga tugamba naye mbutuufu Dr. Semwogerere aludde ku kibiina
tutandike process eya transition mu Democratic Party ntikale ne tutuula twatsokeranga ku open house waliwo gundi obayichaberawo abakulu ba DP banywiranga yo omwenge kati ngafe betuva ku university beba ne meeting awo etuula oba ku popopo kakati ngafe nafe tujja jukira nange mu profile nali nkuze kubamba de guild president bichi tutuula ne banondo okubeera secretary nengamba okay ne tukola n'omukolo egabanga gw'amaanyi nefuulibwa gaba discussion group ne tuteesa ne tugamba tugende kati tugambe Dr. Semugerere atuweeyo amannya 5 baayagala bamuddire mu bigere naye ekiseera kituusa aveeko kuddeko omuntu ali energetic bulungi nti kale ne tugendayo bamubuuza muntu ki nayogerere saawe mu n'ekitundu nga temuli linnya yatandikiranga eri ku Beni gye waduka najanga ayogera ebyafaayo ng'omukolo naye bw'atera okukola ne baddamu ne bamugamba nti tubuulire era nayogerera essaawa ngezi nga temuli ki meeting neyabuka nga eyina kudda naye mu kaseera k'okudda abantu abatukulembera bennyini baate yali ayise omu ku b'omu nga buli omu amugamba nti ekirungi nze nandibadde njagala kuwa ggwe naye ekizibu be bali bootambula nabo naye buli omu yakimugamba era akaseera katuukaako okuddayo okufunira ddala ansa nga tewakyali akwata simu yadde akuba twasigala ffe abaali abavubuka abamabike bambidde kati tutudde ffe bali nga bekutudde basuubira ffe kwe kufuna Ssebaggala ne tutandika tukiwandiise tetukola ki gwe lutalo lwe mwawulira awo so n'olwekyo kisoboka omukulembeze okweterawo abantu be mu Uganda wano President Museveni yali ayagala okutukuba akalulu k'ekikungo okulonda oba ddala Uganda egende mu bibiina by'obufuzi ebingi oba tegenda naye jjukira yali alagiddwa agawanga ga G8 mu Africa Action Plan nti bw'otata bibiina tetukuwa ssente kati najja ate ng'ayagala mbu abantu abayinvolving balonde ffe nga DP n'ebibiina ebyaliwo CP n'ekirala tugamba nti ekyo tebakikubako kalulu tetujja kkeetabamu yateekawo ebibiina ebibye byo ne byetaba mu kalulu k'ekikungo ebibiina ebyamu ekimu kyali kikulemberwa Okyegere ne Rwomushana waliwo lwakubaka ebintu ebimu temubimanyi nefe tutunula bwe tuti tetugamba kino si kipya kati ne kakati singa tubadde serious ne tugamba nti tugenda ku boycotting akalulu k'obwa presidential elections ateekeddwa okubanga mu kisawo kye ayinamu bakandidate abasobola okugamba nti ffe mwetuli tetuvaamu nga byali 216 so bijja bibeerawo so kati buli lwolabanga candidate gundi ekibiina gundi kati bwe kifunamu obutakkaanya gwe tandika okunoonya buno obutakkaanya ddala banyiivu oba lino sanyu lyakiro naye nga emisana tubalaba beekalakaasa kisawo vuga so kakati ebyo ebibiina nze bwe mbitunuulira mbiraba biri bwe bityo mu bibiina by'obufuzi njagala abantu baffe mu kitegeere tulinamu abantu ng'ate baganzi era nga bw'ajja n'akugamba nti okolera President Museveni ensi yonna ekkiriza naye ate ekyamazima nga ye yennyini akolera President Museveni mu bibiina byaffe muno ngenda kuwa isimu ono 2 yeyagaliza ku tiimu ya Uganda Cranes ba kukyojoogerako Uganda Cranes banaye mwebale kakati omanyi nti kati saawa yonna omuzanyi yenno wa Uganda Cranes kubanga President wa Uganda yabasuubiza buli lwe bawangula biliyoni 1 ne miliyoni 10 oba bibiri kati tebakawangula 2 okimanyi nti kati basobola okwewola olw'okuba oli n'akugamba bugambi nti nze nzanyira Uganda Cranes kadi yino omanyi nti kati bamuwola enkoko n'alya n'olwekyo ekyo ekikolwa kyandibadde nga kyeyongerayo nnyo tutunulire emizannyo egya Uganda n'okusinga ku kubeera obubeezi nti mizannyo tulina ensi nga zo zatunulira emizannyo ezitalina gyazo n'osanga nga jjaze eya Arsenal oba Man U eriko ensi eyo nti visit country X Rwanda visit Rwanda naye buli muntu alaba ka visit Rwanda nga golo yakanywa
ng'abuuza munne Rwanda yeki nga bamunnyonnyola nzigundi erina bino na bino kwe kulaba nga bagenda okutusinza ssente ez'abalambuzi nga tetubasinga ensi ennene eyandibaddemu ebirambulwa nga binene so n'olwekyo Uganda Cranes twagala obayozayoza mwebala omulimu era mwongere okutusanyusa naye eggwanga lya Uganda yeyongera okutunulira emizannyo ng'ensonga enkulu ate no tuli mu kasiki kyani kaba kasiki 227 tulina ziri ennene za Afrika yonna fewe tuli abalabi abazanyi baliisibwa ebintu ebiriibwa abantu abayina okuzannya waliwo embaga endala ndozibwe baddewo yadde yaani awo simanyi bayadde embaga waliwo omuyimbi omulala awo eyawasizza Chuzeni Becky kati ate oyo bangambye yawasizza mukozi we simanyi kamere era abamukozi we nena omanyi obufumbo buno buli mu biti bibiri waliwo gye bayita hypogamy marrying a person of a lower social class hypogamy kasitoweza emyaka 4 n'okweyongerayo bwe bufumbo bw'oba otuukiridde okukola gwoba oyina kukola nnyo owase mangu alemeddwa gwe omutwale owase gw'osobola gw'obeera olina omusobola era nagamba abakyala nti above 40 above 30 tandika okwekolera sente tutandika kweraliikirira ani anaakuwasa gwekola sente ogende mu katale gwotandike kwenoonyeza gw'onaawasa kazo tungatuwumba tugenda mawulire ne kano nakalabya abantu bataza okweraliikirira bano abantu babakubye ebifaananyi kati buli musajja nga alina mukyala we ng'atambula n'omukuba ebifaananyi batazo batya bakozi omukyala nze mu mbeera efaanana bwetyo oyo ye saamusiimye kye yakoze omanyi bw'oba oyawukanye n'omwami nze mba nkusuubira okugenda n'omwami ate gw'obadde tomanyi famire gwebadde temanyi naye bw'ogenda ne mu muntu nga abadde driver wa famire abadde mulimi wammwe abadde manager wa faamu tosobola kuŋŋamba nti omuntu oyo obadde omulabira mu ango ya muntu asobola okukuwasa okujjako ng'obadde mwenzi nkusiibudde kanso n'olwekyo ebyoyo byo saabyagadde naye byalaze nti omukyalo oyo si mwesimbu kale